EYALI SIPIIKA wa Palamenti y'omwenda n'ekkumi nga kaakati ye mumyuka wa Ssaabaminisita asooka era Minisita w'ensonga z'amawanga agali mu kago ogw'obuvanjuba obwa Africa Rebecca Kadaga asimiddwa abantu b'e Busoga Kamuli bamulaze essanyu nga bamusiima olw'ebyo byakoledde ekitundu kyabwe. Omumyuka wa Ssaabaminisita asooka era Minisita ow'ensonga z'amawanga agali mu mukago ogw'obuvanjuba bwa Africa nga yaliko omukubiriza wa Parliament Rebecca Kadaga bamusiimye olw'ebirungi byakoledde ekitundu. Aba bodaboda kye batakoze nga tebakimanyi omubadde okuzivugira ku mupiira ogumu nga bwe bayise ebivvulu. Batambulidde mu luseregende lw'emmotoka nga baagala okumulaga essanyu bamunonyeeko bunonyi ne bamuleeteramu ekitiibwa. Bakubisizza ebipande okulaga omuntu waabwe nti kuye kwe bafiira. Era naye tabayiye azze abeewo nga bamwebaza. Aboogezi ab'enjawulo banokoddeyo ensonga lwaki bamusiimye nga mulamu kuba abayambye mu byenjigiriza n'okukuuma ekitiibwa kya Busoga waggulu. Agazizaako okuleta ebitongole bingi tugeze mu pulaani egezizaako okusomesa abantu mu community era 100% plan ekoze success stories nti eyamba omuntu owansi bazimbye amasomero yagulira abarole paaka yabawa lole yaida yawa abekasambira ba produce azimbye amasomero getusomekezaamu abaana aterezize ebyamalwaliro mwe tulwakiza abaana baife bamama baife nife bene mwe tulwalira. Ababaka mu Parliament abava mu Busoga nabo beetabye mu kusiima Kadaga ne bawera. Kubaddeko ne Moses Bigirwa abadde mu bizibu ennaku ezo ategeezezza nti kikyamuluma obutayitamu kugenda mu Parliament era Kadaga abakubanga yalonda osanga yandimulonze. Omukaire ab'ekamuli tulina okuwaamu ensonyi. Ekamuli tulina otegeera kyetwenda, ekamuli tulina otegeera ekyaife tuvemu emboozi. Naagandi Katonda bweyeewa kw'amafuta omulwana malabisiira. Tituli musala ya kalulu tini bebe twasombanga abantu okufena amasaka g'ekakume embalawoli alezirama ekikumi kw'itaano. Ekyali kiri kumpagiza olw'ettongole Kadaga ekirala ki nti Palamenti n'abaakisigala mu ga Sipiika ebirabiramukaga Busoga y'ebuzufuna pulezidenti akoze ki eno ensonga yonka ate nga Omugole w'olunaku Rebecca Kadaga asiimye abamukulisizza n'abawa obubaka ng'ayambadde kinnaggayaaza. Nasinzira State House egira nasaba Pulezidenti nti tuterewo ensawo eya bodaboda yebanakozesanga okufuna sente kikali kutuukirira aye bakubakubera kyetunakola ku nsonga eyo aye titakulekera kusaba sente zino twasuubira nti singa tuwa buli disitulikiti miliyoni 10 okutandikiraku bisobola bayamba bakola emirimu gyaimwe mwafuna emwetaaga so kibigamu twembale dogere mu ngeri eyindi. Bikuŋŋaanyiziddwa ekitongole ky'amawulire ekya Salt Television.